أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala na matenda amalungi agatalimbukendeevu bwonna wadde obubi bwonna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasira kwe n'emirembe gye kuweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okumutya era nga mbakuutira nga nange sejjeemu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala ffenna mukakafu okumutya. Abange ekigambo kutya Allah subhanahu wa ta'ala kigazi, era abamanyi bangi ab'enjawulo bakitematemamu ebigambo byali bingi, naye ng'ekitiibwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala mufunze kubeera nga weekuuma n'omanya ensalo wookoma mukutya Allah subhanahu wa ta'ala, neweekuuma ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byetulagira okukola n'obikola, n'obeera nga weekuuma ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byetugaana okukola n'obeera nga obireka. Mu bufunzi kyekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kirina amakulu magazi nnyo, naye nga buli omu agezeeko nnyo okubeera nga ate Allah subhanahu wa ta'ala nkakafuba okumutya. Oba oliawo nasinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye, nabeera nga atuwa ejja naye ey'ekitiibwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala wa kitiibwa. Allah abeere nga atuusa mu mwezi gw'ekitiibwa gwa Ramadan, ate bw'aba nga atuusizzayo Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atteeka mu bantu abanaagusiiba. Nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe gwe tuliko, twatandika ku lunaku olwayita olwokusatu oba ne tulaba ku sunnanu sawum ebimu emirimu oba ebintu ebiri sunna mu kusiiba omwezi gwa Ramadan. Ekitiibwa sunna kye kintu kyonna kyokola nga yali nkola ya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'ofunamu empeera ennyingi. Bw'atyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atusomesa ku bimu ebiri sunna mu mwezi guno gwe tulimu, gwe tugenda okuyingira ogwa Ramadan, tusobole okubeera nga tujjuza tweyongera okufuna empeera. Mulimu ebibuuzo bingi ebyabuuzibwa ku lunaku olwokusatu. Allah subhanahu wa ta'ala n'atatusobozesa kubeera nga tubyanukula. Biidhnillahi ta'ala tugenda kubyanukula ku nkomerero y'omusomo guno. Omulundi ogwayita twatunula ku sunanu as-sawm, ku sunna eziri mu kusiiba, ne tugamba nti sunna esookera ddala gye twalaba mu bufunze twagamba nti okulya ddaaku okuzuuka ekiro
twalabanga kiri mu sunna. Ne tulaba hadithi nyingi zaali zoogera ku nsonga eyo, baka alayhi salatu wassalamu ng'atukubiriza ng'atugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusaasira ku eri abantu abalya ddaaku, n'agamba nti era mubeerenga mulya ddaaku kubanga mu kulya ddaaku mulimu omukisa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulaba ku hadithi endala naga tasakharu walau bijur'ati al-ma, ti abange mugezeeko buli omu okubeera ng'alya ddaaku singa Ramadani neeba etuuse nga era tugenda okusiiba ne lwakubadde ng'ozuukuse n'onywayo lwendo lw'amazzi. Tulaba obujulizi obutulaga nti omubaka alayhi salatu wassalam yakozesanga ntende ebiseera ebisinga mu budde olwa Ramadan mu biseera by'okulya ddaaku. Otwava waawo tulaba ensonga ey'okubiri sunna mu Ramadan at-ta'khiru suhur, okubeera nga okeereya okulya ddaaku n'omulya mu budde obusembera ddala mulimu empeera mpitivu mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obujulizi twabulaba ku nsonga eyo. Ne tulaba ensonga ey'okusatu ta'jilu al-iftar, okubeera nga ate tuwanguyiriza okusibulukuka, okubeera nga obudde tufaayo nnyo n'obutunuulira butunuulizi nga enjuba yakagwa bwe papa n'obeera nga osibuluka mwana tumulimu empeera mpitivu era obujulizi ku nsonga eyo twabulaba. Ensonga ey'okuna gye twalaba tulaga nti ayuftura ala rutubi, okubeera nga osibulukira ku ntende eri fresh singa Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga akuwadde n'ogirabako, oba okusibukira ku ntende zino ezaffe eza bulijjo ze tulaba bw'obeera nga tosobodde kubeera nga ozifuna ebintu ebyo byonna, okubeera nga osookera ku mazzi n'otasookera ku nsonga ndala yonna mina sunna. Era obujulizi obwo twabeera nga tubulaba nga tubujja mu hadithi ya Abdullahi bin Abi Awfi radiyallahu anhuma. Ne tulaba ensonga ey'okutaano ebimu ku biri sunna mu mwezi guno gwa Ramadan, twagamba nti addu'a'u inda al-fitr, edduwa, okusoma edduwa mu kaseera k'okusibuluka. Ebibuzo byali bingi ku nsonga eyo tugenda kubiraba oluvannyuma lw'omusomo guno biidhnillahi ta'ala. Ensonga ey'okutaano ensonga ey'omukaaga n'ey'omusanvu ajwadun wa qira'atu al-Qur'an wa madarisatuhu, okubeera ng'onyiikira nnyo mu kukola emirimu emirungi, wa qira'ati al-Qur'an, n'okubeera nga osoma Qur'an, wa madarisatuhu, Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde Qur'an okubeera nga ogimanyi n'okufaayo okubeera nga Qur'an eyo ogisomesa, okubeera nga onyiikira buli kalungi konna kw'omanyi nti kalungi, okubeera nga onyiikira nnyo n'obeera nga ofaayo nnyo okakole. Tolekaayo kalungi konna mu mwezi gwa Ramadan, tolekaayo kalungi konna kasomesebwa mabaka Muhammad sallama, buli k'omanyi nti kalungi okubeera nga ofaayo nnyo okubeera nga okakola, n'okubeera nga oyitiriza okusoma Qur'an. Bw'omala okusoma Qur'an, Allah wabanga agikuwadde nga Qur'an eyo mwana tutto ogimanyi ogisoma, wa madarisatuhu, okubeera nga ofaayo nnyo n'okubeera nga ogisomesa. Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba nti kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair, omubaka alayhi salatu wassalam yali yasinga abantu bonna okubeera nga munyiikivu nnyo mu kukola emirimu emituufu, yali nga munyiikivu nnyo mu kubeera nga akola emirimu emirungi emituufu. Naye agamba nti wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ate mwana wattu yalinga afaayo nnyo, yalinga anyiikira nnyo okusinga mu mwezi ogwa Ramadan obunyiikivu obwasingangako mu myezi emirala. Ensonga gye mbaga bannanga bibitiibwa, singa nga Ramadan ebeera eyingidde, tufeeyo nnyo buli kalungi k'omanyi mwanattu nga kayirimu empeera, faayo nnyo okubeera nga okwongeramu amaanyi. Bwe kubeera nga kusaddaaka mwanattu, bwe kubeera nga kuwaayo, yitiriza okubeera nga owaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kubeera nga kusaala swala za sunna, yitiriza okubeera nga ozisaala. Okubeera kusoma Qur'an, yitiriza okubeera nga oyitiriza okusoma Qur'an, okubeera kwogera ebigambo birungi. Mwana wattu yitiriza okubeera nga oyogera ebigambo ebirungi
kubanga mbaka alayhi salatu wassalam batugamba kana ajwada an-nas bil khair yali mu bantu bonna yasinga okubeeranga akola emirimu emirungi emirimu emituufu wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan ate mwana wattu yetukanga mu ramadan yabeeranga ayitiriza hina yalqahu jibril wa kana jibril yalqahu kullu laylati fi ramadan mwana wattu ate jibril alayhi salatu wassalam yabeeranga ka bulunaku mu mwezi gwa ramadan yakkanga eri mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nga jibril yegamba mubaka alayhi salatu wassalam ti mwana tubeeranga okola ki ng'onsomeramu beeranga osomeramu bwatu mubaka muhammad sallama buli lunaku mwezi gwa ramadan yabeeranga asomeramu ani jibril nga amusomeramu ki quran fa idha laqihu jibril kana ajwada bil khair mimma rih mursal tegeeza nti mbaka muhammad sallama bannange yalinga munyiikivu nnyo bannange mbaka alayhi salatu wassalam nga allah subhanahu wa ta'ala yali yamusonyiwa amazambi ge yasooka okukola n'amukakasa nti ne gaalisembayo allah agamusonyiye naye mu mwezi gwa ramadan yalinga ayitiriza okukola emirimu emituufu emirimu emirungi okusinga n'empewo ekola etya efuumuuka n'olwekyo ebimu ku sunna mwezisaana okukolebwa ennyo mu ramadan kwe kubeera ng'oyitiriza nnyo okukola emirimu emituufu ekyokubiri okubeera ng'oyitiriza nnyo okubeera ng'osoma quran mwana wattu n'ekyokusatu era mu nsonga eyo kwe kubeera ng'oyitiriza nnyo okubeera nga quran bw'obeera ng'ogimanyi beera ng'ogisomesa whatsapp nokoli bw'obanga olina essuula emu gy'omanyi gisome giweereze munno mugati munnange gisome bwoti bwe bati bagisoma giweereze mukadde mugati taata munnaye alfatiha bagisome bati munnange maama alfatiha bwe bagisoma bwe bati munnange kojja alfatiha bagisoma bwe bati munnange jjajja alfatiha bagisoma bwe bati obeere ng'osomesa mu mbeera eyo insha allahu taala gy'okubeera ng'otuukiriza sunna eyo ensonga ey'omunaana agamba nti turfa amma yahbitu sawam ترفع عما يحبط ثواب الصوم من المعاصي الظاهر والباطن كويكوبيرا nga mwana wattu oyitiriza mu mwezi guno gwa ramadan oyitira mu mwezi guno gwa ramadan okubeera ngo wajjako ojjawo okubeera ngo ojjawo obujemu ovaamu obujemu obujemu obwoyorefu n'obwo obwekwese abange ensonga ey'omunaana muzimu ku sunna mwezi gwa ramadan okubeera nga wekennyini wejjako obwononefu obujemu obwo obwolwatu bw'olina n'obwo obwokwese abantu bebatalaba gwe weemanyidde okubeera nga mwana wattu obwejjirako ddala okubeera nga obuviirako ddala wakiri mu mwezi guno gwa ramadan bannange kinakuwaza nnyo omuti n'omusiŋŋaana nga mu mwezi gwa ramadan tasobola kukyukako ku mbeera ze nga bw'abadde mu myezi emirala bw'abanga abadde tasaala ne ramadaani n'etuuka era n'osigala ng'essole kyakutawaanya bw'obeera ng'obadde toli musaazi wa jamaa mu mizikiti era ramadaani n'etuuka n'ekulema kusaalako mwana wattu bw'obeera ng'obadde tosituukako kiro kubeera ng'osaalako ku ssole ez'ekiro ramadaani n'etuuka n'olema okubeera ng'ogendako mu muzikiti okusaala tarawih nedda bannanga b'ebitiibwa tugamba ensonga ey'omunaana kwe kubeera ng'ojjawo mu mwezi guno gwa ramadan obujemu bwonna al-zahira wal-batina obwonna bwonna bw'omanyi nti bweyolefu abantu babulabako obujemu bubadde olina n'obwo bw'okwesa gwe bwemanyidde bwokka bwokka beera ng'obukola ki at least obukendeeza obwegireko ddala fayajibu ala lisan bannange kitukakateko ku nnimi zaffe anillagayo okubeera nga tuzijjako ebigambo ebitali birungi wal-kidhibu tubeere nga twewala okulimba mu mwezi ogwa ramadan wal-ghaiba bannange twewala okubeera nga tukola eŋŋambo wannamiima bannange twewala okubeera nga tugeya wannamiima twewala okubeera nga tuleka eŋŋambo wal-fawahisha bannange tubeere nga twewala ebigambo byonna byonna ebintu byonna ebibi ebyazizibwa allah subhanahu wa ta'ala والخصومة والمراءة n'okubeera nga tukola emirimu gyonna okubeera nga tugikola emirimu nga tugikola lwakweraga byonna tubeere nga tubivaako mu mwezi gwa ramadan bannange tubeere nga tuvaamu ani shahawaati okubeera nga tujjamu ebintu by'obwagazi tubeere nga tubivaako والمحرمات byonna n'ebyazizibwa tubeere nga tukola ki tubivaako bannange tujjukire nti allah subhanahu wa ta'ala yagamba
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أبانغا بكريزا ملارسيكو كسيبا كما كتب على الذين من قبلكم بنانغو كسيبا كنكوين ملارسيكو نكولاليكو نكواوا وابسوكا نوبالي بسيبا نيرواشي لعلكم تتقون وبولياو تنافوك أبانتو متى الله وبولياو تجفوك أبانتو أباتدا الله سبحانه وتعالى kyecho kyategeeza mu nsonga eyaffe gye tuliko ey'omunaana muzimu ku sunna za som okubeera nga twewala okulimba twewala okugeya twewala eŋŋambo twewala ebyazizibwa byonna shahawaati muharamaati okubeera nga tubivaako tusobole okubeera nga okusima kwaffe kutuukira bulungi walidha bannange n'olwensonga eyo mbaka alayhi salatu wassalamu yagamba man lam yadaa qawla zur wala amalu bihi omuntu yenna abanga omuntu yenna agenda okusiba omwezi gwa Ramadan awulira nga tasobola kubeera nga yeewala ebigambo ebibi ebigambo ebyazizibwa ng'okugeya okulimba ŋŋambo muharramaati byonna byonna ebyazizibwa wal amalu bihi n'okubeera nga abikozesa mu kusiiba kuno yagamba nti falaysa min Allah hajata fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu talabawo bwetaavu mbaka alayhi salama ga talabawo bwetaavu omuntu afaanaganako bwatyo okubeera nga aleka okulya kwe n'okunywa bw'oba omanyi tojja kwewala bulimba bw'oba omanyi tojja kwewala kulimba bw'oba omanyi tojja kwewala kugeya bw'oba omanyi tojja kwewala kuŋŋambo bw'oba omanyi tojja kwewala shahawaati bya bwagazi by'abakyala bw'obeera nga omanyi tojja kwewala muharramaati bintu byazizibwa mbaka alayhi salatu wassalaamu yagamba mbaka alayhi salatu wassalamu yagamba talaba lwaki omuntu afaanagana bwatyo aleka okubeera nga alya aleka okubeera nga anywa aleka okubeera nga aleka bakyala b'emisana muntu afaanaganako bwatyo ng'ebintu ebyo tosobola kubeera nga obeewala mu Ramadan tewali nsonga lwaki tolya mmere yo mu Ramadan tewali nsonga lwaki tonywa mazzi go mu Ramadan tewali nsonga lwaki tubeera ne bakyala mu budde obw'emisana ebbanga lyonaamala ng'ebintu ebyo tosobola kubeera nga obyewala nokyaba ebitiibwa tubeere nga twewala embeera efaanaganako bwetyo tusobole okubeera nga tuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga soomu yaffe etuukiridde bulungi hadithi ya abi hurairata radiyallahu anhu atugamba abi huraira kyombaka alayhi salatu wassalamu yagamba idha kana yawmu sawm bwebubeera olunaku lw'okusiiba idha kana yawmu sawm ahadikum omuntu yenna bwe lubeera olunaku lw'okusiiba fala yarfus wala yuskhab wala yajhar fa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'imun bannange olunaku singa luba lutuuse olw'okusiiba omuntu yenna tagezaako n'akola ebintu eby'obuwemu muntu yenna tagezaako n'abeera nga yeebuguyaza naye abeera nga ayogera ebigambo ebitali birungi ebyazizibwa omubaka Muhammad sallam n'atuuka n'otugamba fa in shatamahu ahadun omuntu omumwe bw'abeera nga avumiddwa aw qatalahu oba alawaanisiddwa olw'obukulu bwa Ramadan falyaqul omuntu bw'abeera nga akuvumye buvumi mu mwezi gwa Ramadan oba akulwanisizza falyaqul mugambe ti inni sa'imun munnange nze ndeka nasiibye n'ekyo bannanga b'ebitiibwa okubeera nga tutereeza ennimi zaffe kubeera nga twewala muharramaati ebintu byonna by'omanyi ebyazizibwa tubeere nga tubyewala tubeere nga tuyingira mu mwezi gwa Ramadan tusiibe nga twebaza ebintu ebyo oba olyawo tunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala oba olyawo tunasiiba omwezi gwa Ramadan guno netuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah nga tugenda kutuwaamu empeera empitirivu ensonga ey'omwenda kuzimu ku sunna eziri mu mwezi guno gwa Ramadan an yaqula idha shutima omuntu yenna okugamba idha shutima senga aba avumiddwa inni sa'imun munnange nasiibye لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث يا أبي هريرة جتسوسو كلابا كوالي وقولوا ناقاما تموتي النينا أبيرا فمدوا
abeera avumiddwa oba alwanisiddwa oba akoleddwako ekintu kyonna kirala munnange tugezaako okubeera nga muntu tomwanukula amaanyi osobola okubeera nga ogayina agasobola okubeera nga gamwanukula osobola okubeera nga omuddiriza kikonde naye mina sunna omuntu singa obeera nga ovumiddwa n'obeera nga omuntu omugamba ti inni saimun munnange nakoze ntya nasiibye mu bufuuze biidhnihi taala obwo bwe bumu kwezo ze zimu ku sunna ezisangibwa mu mwezi ogwa ramadaani saba Allah subhanahu wa taala abeere nga atukwatirako essunna ezo tubeere nga tukola ki tuzeekwatako biidhnillahi taala Allah asobole okubeera nga tussa mu mwezi gwa ramadaani ateeke mu bantu abatisiba omwezi gwa ramadaani nga tugenda kufuna empeera empitirivu oba empeera enzijuvu biidhnillahi taala tujja kukoma olwaleero ku lunaku olwammande biidhnillahi taala tujja kutunuulira mubtilaatu siyam al mubtilaatu siyam biki ebyonoona okusiiba ne weeyita asiibye naye nga okusiiba kwo kumaze okubeera nga kufa biidhnillahi taala Allah bw'anaaba nga tussizaayo ku lunaku lwammande nga situnnaba kubeera nga tufa tujja kubeera nga tutunuulira ensonga eyo tutegeere biki ebyonoona okusiiba kwaffe biidhnillahi taala bino bye bimu ku bibuuzo ebyabuuzibwa baganda baffe ku lunaku olwokusatu lwe tutasobola kubeera nga tubyanukula muganda waffe ayitibwa Samiya binti Musa yabuuza ekibuuzo ku lunaku olwokusatu n'agamba nti edduwa eyo tugisoma ddi edduwa eyo tugisoma ddi edduwa eyo gye twalaba ku lunaku olwokusatu esomebwa ng'omaze kusiibulukuka ng'omaze kulya ntendeyo oba tobadde na ntende ng'omaliriza okunywa amazzi ago n'oluzooka osoma edduwa eyo omaliriza togisoma nga tonnalya togisoma nga tonnaba kusiibuluka osooka kusiibuluka awo nyininyini ng'okyali mu kifo ekyo n'obeera nga osoma edduwa eyo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam mwanyinaffe ayitibwa Eshefarid yabuuza ekibuuzo n'agamba nti edduwa eyo bwe mba nga sigimanyi n'ensoma eri egamba Allahumma laka samutu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu edduwa eyo etuuka mwanyinaffe ekigambo kyesobola okukugamba nti edduwa eyo nze nga nze sigiinaako bujulizi bwonna nti yesomebwa omubaka Muhammad sallama oba yatuyigirizibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abange ekintu kyonna kyonna tugenda na bujulizi obujulizi bw'ensonga eyo sinnaba kubeera nga mbulaba sigamba nti tebuliiyo wabula sinnaba kubeera nga mbulaba era bwe ndiba ndibulabye ndikigamba naye nga obujulizi bwe nnina bwa dduwa eri egamba nti dhahaba adh-dhama'u wa bitallat al-'uruqu wa thabata ajran insha Allah yedduwa gye tulinako obujulizi nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yakozesanga mu kubeera nga amaliriza okubeera nga asiibulukuka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Fatima binti Muhammad yabuuza ekibuuzo n'agati bwe mba nga ndi mu lugendo lwange obudde ne butuuka nga sirina kyakusiibulukuka nkola ntya munnaawe tolina kyakukola ezo empeera z'okwanguyiriza okusiiluka zibeera zimaze okukusuba kubanga tolina kigenda kukola kikusiibulula ate nga okusiiluka tusiiluka na kuteeka kintu mu lubuto nga kiyitira mu kamwa n'olwekyo bw'obeera nga tolina kyakusiibulukuka olwo empeera z'okwanguyiriza okusiiluka tolina kyokukola mwanyina zibeera zikoze etya ziba zimaze okukusuba kyolina okukola amagezi genkuwa tubokakasa nti ogenda kutambula ye olubeera nga lugendo sitegedde na lugendo kika kiri oyogerako kubanga olubeera nga lugendo luwanvu obusiraamu butukkiriza okubeera nga oli olwo olunaku ojja kuliwa naye bw'obeera nga lugendo lwakuva mu kibuga kugenda waffe esalaama nga gyensula osobola okubeera nga jjaamu akutte obudde ne butuuka oba okusibuka ng'okyali mu mmotoka olwo oba tolina kyakukola munnange naye bw'omanya nti oba oliawo ojja mwenzi okukwata eryevuli olibeeremu mu nsawo yo bw'abanga akutte n'obeera nga tusibulukidde mu tayimu obwo obudde obeera bukoze ki oba empeera zibeera zikusubye ez'ekwanguyiriza okusuluka oba tolina kyakukola wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam
muganda fayitibwa Rashid Kakoza yabuuza n'agamba nti ennaku zino waliwo empapula ezikubibwa oba timetable ziri zitya ezo? Empapula ezo bannange obusiraamu buno oba ebiseera obusiraamu buno butambulira ku biseera. Obusiraamu butambulira ku biseera. Esswala zennyininyini n'esswala ze tusaala tuzisaalira ku biseera, naye ng'ebiseera ebyo biseera bya njuba, si biseera. Mwewale nnyo kino nkibeewaza okutambuliza ibaada za Allah subhanahu wa ta'ala ku biseera ebyammwe, ku biseera ebyammwe eby'edduniya, ku ssaawa zammwe zino ze muyina ez'abazungu. Obusiraamu bwatusomesa subuhi etandika ddi ekoma ddi, dhuhuri etandika ddi ekoma ddi, wakadhalika asiri, magharibi, isha zitandika ddi zikoma ddi. Era bwe butyo bwe bwasomesa nti okusiibulukuka tusiibulukuka ddi oba ddaaku, akoma ssaawa mmeka, akoma budde ki. Bano abakuba empapula zino sijja kugamba nti nkyamu, nabo balina engeri gye bakola ki zibata bamala kubalaabala budde we. Ebiseera ebisinga ebimu bikwatayo, ebiseera ebimu bikwatayo, naye nga saagala okyesibeko, saagala okyesibeko. Gwe kennyininyini faayo totunuulira nnyo tayimutebo, nti tayimutebo eno egamba olwali okusibuluka ssaawa 12:40, gwe faayo nnyo okubeera ng'otuukiriza sunna y'omubaka Muhammad sallama, kubanga sunna y'omubaka yalinga yakulingiza njuba nti enjuba ebuliddeyo. Bwe yamala ng'okulaba ng'enjuba ebuliddeyo ng'asibuluka ng'agamba ne basahaba okubeera nga bakola batya basibuluka. Era kifaanaganako nga n'omuntu agamba ndiza okusibuluka omwazinyi amala kuwaziina. Apaana, ekyo nakyo si kituufu. Bwe tunuulira njuba tolinda mwazinyi ku muzikiti w'osaalira, ku muzikiti w'osaalira omwazinyi waawo ayina essaawa zayaziina. Nange ogwe munyonyi eno gyensula wensaalira omwazinyi waawo ayina essaawa zayaziina. N'owannakasero naye ayina essaawa zayaziina. Bw'onaalinda omwazinyi, bw'onaalinda omwazinyi munnange ojja kubeera ng'okoze ensobi. Ky'olina okukola beera ng'otunulira njuba, enjuba egudde ebuliddeyo, olwo obeere ng'okola otya osiibulukuka. Tayimutebo ezo tozitambulirako nnyo. Mwana wattu ate n'omwazinyi era naye tomutambulirako nnyo, beera ng'otunulira njuba. Bw'oti bw'onaatunulira enjuba ojja kubeera nga oli ku kintu ekisinga obutuufu. Saala Nabawesi yabuuza nti bwe nsibulukira ku mazzi naye nga ntaddemu omubisi gw'enjuki mba nkyali ku sunna y'omubaka? Si sunna ya mubaka, kubanga sunna y'omubaka twagirabye nti omubaka alayhi salatu wassalaam yasiibulukiranga ku ntende eziri fresh. Bw'etaabanga ntende eri fresh n'asiibulukira ku ntende zino eza bulijjo. Bw'etaabanga ntende za bulijjo yabeera ng'asiibulukira ku mazzi. Eky'omubisi gw'enjuki tekiri busonga, wadde omubisi gw'enjuki mulungi nnyo olw'obulamu obw'embeera, mulungi nnyo okubeera nga gukozesebwa naddala mu Ramadan oba mu biseera byaffe ebya bulijjo. Sekasita obeera ng'ofunye omubisi ogw'enjuki omulungi oguli origino, guba mulungi nnyo okubeera ng'okozesa, naye okubeera ng'ogusiibulukiddewo olw'okugatta mu mazzi tusobola kugamba nti sunna ya mubaka alayhi wassalaam, kubanga yo twagyebedda emabega eri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Madina Yakub yabuuza nti entende omubaka zeyalyanga zokka oba entende omubaka zeyalyanga zokka oba yalyangako n'ebirala? Omubaka alayhi salatu wassalaam, sitegedde kibuuzo ky'obuuza oba sirakitegeera bulungi, kyali kifaanagana kitya mu budde obwaddaaku bwaki? Baka alayhi salatu wassalaam budde obwe obwaddaaku yakozesanga nnyo entende ezo n'amata. Yakozesanga entende n'amata, yanywanga ekikubo ky'amata n'entende ezo. Bye biseera ebisinga bye bintu bye yakozesa. Kuba wabuuza toga nti waliwo bolaba ng'olaba bo bakozesa bagattako n'emmere. Si kibi, naye nga mina sunna ku budde obwaddaaku, kubanga oliddeko ku mmere yo
okwata entembe zino 7 basatu oberenga ozirya otuukirize enkola y'omubaka Muhammad sallama kubanga yabeeranga azirya nnyo ku budde obwadda kuba suhur ne mu kaseera k'okusibuka omubaka alayhi salaam yabeeranga azikozesa nnyo. Hajara yabuuza nti okusibuka eddwa eno omala kulya oba eddwa yali abuuza ku kibuuzo Fatima binti Muhammad yali abuuzaako nti eddwa eno nabagambye dda nti esomebwa luvannyuma lwa kusiibulukuka dhahaba dhama'u wa bitallat uruqu wa thabata ajran insha Allah. Eddwa eyo esomebwa luvannyuma lwa kusiibulukuka omala kusiibulukuka n'obeera ng'okola otya ng'osoma eddwa eyo. Wabuuza ekibuuzo ekirala noga nti eddwa zange zinneesabira nzisoma ddi? Ezo ddwa zisoma nga tonnaba kusiibulukuka. Mu kaseera k'okusiibulukuka awo ng'okutte ebyokulya bikuli mu ngalo otudde webiri togenda kusiibuluka awo wennyini ke kamu ku biseera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ke yatusomesa nti eddwa z'omuntu zasabira awo zaanukulwa nnyo. N'olwekyo ako ke kaseera k'obeeranga osabiramu eddwazo biidhnillahi taala. Allah babanga akuwadde akaseera akalungi ako ke kamu ku biseera wootuulira wansi n'obeeranga weesabira. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ebyo ebimu ku bibuuzo ebyabuuzibwa Hajara wabuuza ku kibuuzo ekya sunnatul muakkada. Ekibuuzo ekyo biidhnillahi taala tujja kukyanukula omulundi omulala si ku Mande naye nga tujja kukyanukula omulundi omulala biidhnillahi taala kamala okubeera nga nkyetegereza bulungi. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.